Mu byemizannyo nga Fungu ne Golola Moses bakutunka ku Monday ku Boxing Day mu muzannyo gw'ensambagere katulabe ebikira kwebyo. Era Fungu ono njagala mukube kubanga bwe namala okumukuba kati ngenda kumuletera junior kubanga kati ono yagenda okumukuba njagala kyokekube kyokoyimire bakulabe njagala kyokebira omusajja ono kalate kuli maaki ojja omumpeere gwona wana omwana mumulaba era muleke ono mugamba tolina kusuula kuba buli ate bali maaki era Fungu bannange Fungu kate kali akakati kennakuwa kakulema. Golola Moses of Uganda ne Hamza Keya Fungu abalwanyi b'ensambagere buli omu yeeswanta kumegga munne mu lulwana olugenda okubeerawo nga 26 omwezi guno nga lwe lunaku olw'okwosa enkya nga lugenda kubeera wali kwa Kamwesi ekyebando. In this line of duty there can only be one champion. Persistence and hard work is everything. I have been in the mountain training harder. I don't think that Fungu will even take me for the 2 rounds because I'm harder than before. Njagala okubabuulira nti mbadde mu nsozi, mbadde mu kuvumirira. Omanyi Omuganda agamba nti kasajja katono kanyomera kali mitala wa mugga. Bwe nakimanya ne ngenda ne nninnya ensozi. Fungu ye abaddengawo ng'atukozesa sparing era abaddenga stepping stone. Naye ekyo tekimufuula kubeera kubanga naye amanyi. Era nze namugamba nti Fungu olaba osobola okukozesa ba champion naawe osobola okubeera champion. Naye omwana oyo bano ge bagamba nti akabaka weeyikuliza kakuluma entumbwe naye amannyo gagenda kusigala mu ntumbwe kati addeyo nga malibu. Ladies and gentlemen, akabaka weekuliza kakuluma entumbwe naye nene entumbwe yange bagiyita kakole Golola agenda kuluma amannyo gasigale munda bweti. Abantu balopye Golola abantu bakuba lwaki okuba abantu ku kkubo Golola okuba abantu abatalina musango Golola nojja n'okola emisango ku banno n'abawagizi bato bakuba. Chichi Golola abantu bandetedde emisango mingi Golola ngenda kukukuba nkuzeemu empisa wali nange nga tubeera naawe ng'olina discipline bwe nayawukanako naawe kati nino otandika okuba abawagizi bo bawagizi be bantumye okukuba kubanga naawe obakuba ku kkubo ekintu ekyo kibi kyokola ekintu ekyo tokiddamu naye kale osobola okusigala ng'okikola naye nja kukuba otereere. Olwaleero bano bapimiddwa wennyini olulwana lwe lugenda okubeera nga Hamza Keya Fungu azitoye kilo 74 n'obutuntundu 7 so nga Golola Moses of Uganda azitoye kilo 76 n'obutuntundu 2. Ate njagala mukubere ne mu lusoga Fungu ndikwidde olubusadde omusoga mpegano ndakukuba odakubona ndakuba ogwo omutwe ogwakubambaala ekyo kifuba ekyakubambaala nze ndi obusadde omuzibu yino mpegano nekyabazinga akidi ndi Golola musada si wa muzanno so nkobera n'omwana emana yenfunda yino tali kwidito musajja gwali mukwesima musada muzibu yino kodeyo ife tuba tusala kiyira ekyetusinga okuba nakyo nije beete empwitu nze tonkoba abukoba embunja akukuba nayikiriza ife waife tuba tukoba na bigambo era ono kyova akuba abantu bona asooka kubatiisa na bigambo fe waffe tetutya bigambo ngenda kumukuba mukube ndekewo kati nnyo bwe kati akakase Golola ekirungi nti oli mulungi nnyo mu kwogera era ebbanga lyonna lyotubadde naawe oyo mbadde naye mumanyi nnyo Golola nkumanyi nnyo nkusomye okuva nga nkyali muto kuba tubadde naawe Kololo tubadde naawe wa nga nkyali muto nkusomye nkumanyi buli wamu. Ekyongera okuwa amaanyi mu lwana luno nti General Hamza Fungu abadde omu kubayambako Golola Moses okutendekebwa. Ekirala kwe kubanga Fungu yakuba James Majoka enzalo y'eggwanga erya South Sudan mu 2017 ng'ono yakyasembyeyo okuba Golola bwe yabadde mu ggwanga erya South Sudan. Bano bakutunka mu mutendero gwa K1 style mu buzito obwa middleweight. Namukuba boti namukuba mpola ng'omusoga boti mpegana dakutuka mu round eyokusatu nga akoba nti tienda tidira mpegana okobera abasoga mwena muyidde mubone bwe nkuba omusoga ono tingenda kukobera emboli mu katanga ebwendifa bana balidaga tigenda kukobera emboli mu katanga ida ndakukobera emboli mu katanga ennaku z'omwezi 26 Desemba kwa kamwezi. Watch out, watch the space. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo. Kugwa mu round ya kumeka ya tisobola kugwa nawo omanyi ndi mugumu
omanyi ndi mugumu kitegeera